Kirowoozebwa nti n'okutuusa olwaleero abantu abali mu 8 ku buli 100 mu Uganda babeerawo ku bulimi. Enkuba etonnya mu Uganda n'ettaka erisobola okulimwako emmere biri mu bitundu bya Uganda byonna, ekitegeeza nti okulima kwangu kasita omuntu abeera n'ettaka. Abantu 8 ku buli 100 abakola obulimi mu Uganda aboogerwako bonna tebalima nnima ya kikugu ereeta ssente, bangi balima mmere ya kulyako. Eno emmere si mbi kulima, era ng'omuntu tannatandika kulima mmere etundibwa, eriibwa yandibadde agirina mu bungi. Eriyo ebika by'emmere ebiyamba nti essente ne bwe zigaana olya. Singa obaayo ne ku lumonde, singa obaayo n'emmere nga muwogo, obaayo n'emmere ng'ensujju, zino we tuyimiridde, kikuyamba. Okulima emmere ey'okulya tekyetaagisa ssente nnyingi okutandika. Abantu bangi mu bibuga awatalimwa mmere basobola okulya emitwalo gya siringi 10 buli wiiki, so nga ssente ze zimu bw'ozikozesa okusiga emmere, muyinza okuvaamu emmere ebaliirwamu obukadde bwa siringi naye nga mulyako ndi awaka. Weetaagayo kapito kubanga emmere ey'okulya oluusi oyinza okuba okola. Nze ngamba abantu senga oddira emitwalo gya 3 ng'olina w'olimira wakwetoolodde, oba emitwalo 2 naye ng'olina gy'okola, osobola okulima emmere esobola okubaamu akakadde. Gula ensawo y'emiti egya muwogo. Miti gya muwogo ogireete, ogiteekewo, otandike okuggyamu muwogo anaakola amakulu. Nsuubira mitwalo 2 gimala. Osobola okuggyako omuntu n'akusimbira, kubanga eka ya muwogo egendamu ensawo 4 gy'emitwalo 10. N'aba n'amukusimbira n'aba n'alimawo, nze kyenva mbala nti emitwalo 10 gikumala, naawe ng'otaddemu amaanyi go, kuba bw'oba onnyosa olw'eggulo n'ogakampitireko mu nnimiro yange, tunaasimba muwogo waffe n'abaana bange. Okulima okw'ekikugu okuvaamu ssente Uganda ly'ekkubo ly'erina okwettanira. Abalimi abakugu abaludde mu bizinensi eno bagamba nti kyangu singa ofaayo okumanya ebikwata ku kulima, so n'otakeera kuyiwa ssente ku ttaka n'ebirime mwe zitagenda kuva. Kaakati okufuna mu bulimi ezo zolina okuba ne ssente ezikola. Nga bwe mbagambye, kapita ateekwa okubaawo ng'era bwe wakola omulimu omulala gwonna, kuba abamu abandaba musuubula e China, abamu abandaba mulina zissaaluuni, abamu abandaba mulina ebintu bye mukola ezo bizinensi, naye nze nagenda okulaba ennaku zino nga tebikyafuna. Abantu abamu bagezezzaako okulima bakuggyemu ssente wabula ne basalwa. Abakugu balowooza nti kino kiva ku bantu kuteeka ssente mu bulimi nga babuusabuusa kye bakola. Kaakati ne mu ttaka bwe kiba, ffe ettaka kwe tunaasimba nga tuzze okulima nga bwe mulaba wano, tusooka dipima ne tulitwala mu laabu. Kwe kulima okwokufunamu, kuno okutali kwa kufunamu ssuula, ezinajjako ze zinajjako oba kuzizeeko bbiri nazo zinaaba nsujju. Obugazi bw'ettaka nakyo kikulu bw'oba oyagala okukola obulimi obuvaamu ssente. Abalimi abamu bakozesa ettaka eddene ne balimako ebintu eby'enjawulo. Okugeza, omuntu ayinza okuba ne yiika z'ettaka 10, 5 n'alimako ensujju n'ebitooke, endala 5 n'alimako kasooli. Kale ninawo bweka 5 obw'ensujju. Naye ate mu nsujju seerabidde ebitooke mu biraba behind me, emabega wange ebitooke mu biraba. Ebitooke byange nabiyisaamu nga bikyali, ne mbisimba, ne ŋŋamba nedda ekitooke kijja kuntwalira emyaka, ekitooke kijja kuntwalira omwaka gumu n'emyezi 2 okukitemako ettooke. Kaakati olwo nkole ntya? Emu ku mmere ennungi okulima n'evaamu ssente ng'omulimu omulala kuliko ebijanjaalo, kasooli, ensujju, lumonde, muwogo n'ennyaanya.